from day one fayiro ya Hajji erimu ebirumira nnyo bingi. Kijja kitya birimu ebirumirwa nga yasindikibwa mu komera ani amusindikayo? Kati njogedde ne Hajji omulundi omulala ne mubuuza naye Hajji otuuka otya wano neera nze siri mu mativu ku ngeri gy'otuukamu wano nga fayiro eragirimu ebituli nga ne state wekajjansi yali agigobye n'abagamba kuba jjukira batuuka okukola report fayiro eyo omukyala yalinga agipika okitegeera Hajati nga yagipika ateekamu byayagala biriwe biti kati abasirikale engeri kiri nti bakugu batendekebwa okukola omulimu gwa investigation ne CID bonna nga balaba bamaze ogikompiling nga baba ino ogisindika kuba kati tebasobola kusindika mu kooti balina ogisindika ewa state attorney alawo omusango baguyita mu kooti wamala ogireviewinga n'abagamba bagizeeyo fayiro ku poliisi eddemu yekennenyezebwe egenda neekomawo n'abagamba naye omusibe mumute mumuwe bondi afulume kuba ennaku zaali awo nyingi temukkirizibwa kuba na musibe kumala ssaawa 2 mu nnyanga tenasindikibwa mu kooti okitegeera baba balina okumuwa bondi afulume anonyezebweko ng'ava wuweko bakizibwa nti Hajji tajja kudduka okitegeera oyo afulumamu n'agenda e Sudaani mukwata omukazi ne yeekalakasa era ne yeekalakasa n'akandaga n'ayagala okwekasa okuva ku kalina ye Nateete awo kuba yo kalina poliisi ye Nateete awo manyiwo baatusibirawo okwo kati mukwati ng'ayagala kwetta yagetinga so emotional naye nga kintu akivuga na busungu kati ng'omuntu wajjawe Nateete kuba abantu baaliwo bano banze kulapa musango gwange ebitibazolaba ku basibe kati balaba embeera eriwo omukazi alabisa abasirikale nti bali banguzi omusajja yakwata omwana omusango gwamutaddeko munene gwamulumiriza ate balaga nti baagala kumuta omukazi nga buli omuntu ozamukwatibwa ekisa kati bano bo kye bakola ne bagamba naye mumanyi omwami ono tumuzeeyo ekajjansi naffe tetujja musobola gyavudde kuba n'amazeewo ennaku 5 ziba zimenya amateeka olwedde ng'olwedde yamaze odde okugenda mu mawulire omukyala ayiseyise mu bannamawulire ababukedde abayiseemu nga bamuvuga Hajji yaŋŋambye bamuteeka mu kabangali wansi gye bamuteeka wansi mu kabangali gye basomosoka emirambo nga bamuvuga bamuzaayo ekajjansi kati bagenda omufulumya ng'ayingira mu kooti nga n'omukazi naye yatuuse dda waali ku kido kati nga bagamba bali tebamukkiriza kutuuka eno mu ddooko Hajji nga bamutadde eno kati balina ne bamaze okujjayo bebatwala mu baasi balinye babatwale mu kkomera gye balina olaga oba kigo bawa kati nga noono bagamba kuba kwaliko abasirikale abagiddeko nga Hajati abagamba noono bamutwalireko Hajati kati yalagira n'abasirikale bazze nabo tekinafuya poliisi nga bakuba essimu bano baleeta fayiro enfu nga bagireeta bagiwa mulamuzi mulamuzi yali mukyala naye yasomako busomi katini waati n'agamba mwezira ali nkulimandinze ekigo tagikubye munnyo birozo kujekka teyagisomaamu kiri awo kinene nnyo simanyi baba bayogera naye bali kyonna kisimanyi n'asindikibwa ekigo bamuteekayo ennaku z'omwezi nga 11 guno omwezi naye jjukira Hajati wabadde nga ajja asiikula enfuufu ye n'okusiga ensigo ze ez'obulimba n'obukyayi n'okujweteka ebigambo n'okuswazaswaza omwami ono musiigako ekifaananyi ekibi abadde nga tayogera nti omusajja musibe baamukwata abadde nga alaga nti omusajja alya butaala. xpotv to the world. Kale mwasuze mutya mwasibye mutya mikwano gyaffe mwenna abalaba expo nga mwe mwafuuka bawagizi baffe lukulwe nga sinaba kulandaga ngenda kusaba soko subscribing mukwano bino ebintu oleme bisanga wa nga byakuyiseeko dda once you subscribe buli kimu kiba kikoze eki kiba kiwedde they just notify you embeera netambula bulungi nate tugobye bumale twebuuza ebibuuzo bingi ku kesi ya Hajji Ali Mwizera. Ekimu ku kibuuzo ekyansusizza nga nkukunadde nga lumonde mu kikata nti abaffe fayiro ye bw'eba erimu ebituli ebitakwatagana mulimu emboozi ezitategeerekeka Hajji ajja atya okuba nga ali kigo mu kkomera. Omanyi lwaki ali mu kigo mu kkomera? Nate omunkuseere mwamugaseeko erinnya eddala Ssaabadikinyi yakedde ku makya n'azambalira ku mugongo ŋŋanswa n'agenda ku kkomera n'ayogera ne Hajji. Kyamukisa mulungi agenda tunnyonnyola nti yekka akkirizibwa okwogera ne Hajji. Simanyi lwaki naye era atuleetedde Hajji
amutumye obubaka ajja butuwe ffe abali ku expo. Tuli ku Ubuntu, just bakubire namba zaabwe ziri wansi. Ojje ofuneka massage, sauna, ebyokulya ebirungi, ebisulo, conference halls ne garden wosobola okukolera buli kimu n'ebyokunywa. Ate aba Cambridge School ebikwatagana n'okusomesa abaana nabo bakubire. Sebo nate ensanyusa okulaba. Kale nange ensanyusa basanga. Osiibye otya? Osiibye bulungi. Amanya Chabei Julius Caesar. Lawyer wa Hajji. Bantu bampadde lya kanso wa Hajji. Ate waliwo abaana bagambye ne kanso waza okudikina necessary. Okudikina oba otegeezanga? Okudikina ziba mpiki. Okwepicha. Anyway, kulikayo. Nvuddeyo. Hajji ali atya? Hajji ali mu mbeera ekomera nga mugimanyi nti ekutokyalinga psychologically naye alaga nti alina essuubi era watulaba atulaga ku ssanyu. Mwe baani? Ffe ababa bagize omukyekingako. Bannamawulire bakkirizibwayo? Bannamawulire simanyi naye kuba nze buli ngenda nkwatagana n'abafamire. Kati nze nina enkizo y'amaanyi kuba nti famire yampa omukisa okuba nti nsobola okutuukayo nenjogera ne Hajji. From day one, fayiro ya Hajji erimu ebirumira nnyo bingi. Kijja kitya nga birimu ebirumirwa nga yasindikibwa mu komera, ani amusindikayo? Kati njogedde ne Hajji omulundi omulala ne mubuuza naye Hajji otuuka otya wano neera nze siri mu mativu ku ngeri gy'otuukamu wano nga fayiro eragirimu ebitulinga ne state wekajjansi yali agigobye n'abagamba kuba jjukira batuuka okukola ripooti fayiro eyo omukyala yalinga agipika okitegeera Hajati nga yagipika ateekamu byayagala biriwe biti kati abasirikale engeri kiri nti bakugu batendekebwa okukola omulimu gwa investigation ne CID bonna nga balaba bamaze ogikompiringa baba balina ogisindika kuba kati tebasobola kusindika mu kkooti balina ogisindika ewa state attorney alawo omusango baguyita mu kkooti wamala ogireviewinga n'abagamba bagizeeyo fayiro ku poliisi eddemu yekennenyezebwe egenda n'ekomawo n'abagamba naye omusibe mumuwe bondi afulume kuba ennaku zaali awo nyingi temukkirizibwa kuba na musibe kumala ssaawa 2 mu nnyanga tanasindikibwa mu kkooti okitegeera baba balina okumuwa bondi afulume anonyezebweko ng'ava wuwe kuba bakizula nti Hajji tajja kudduka okitegeera oyo afulumamu n'agenda e Sudaani bamukwata bamukwata ku boda nga waliwo katemba mungi nti osobola oyitawo n'ogenda kati eri Sudaani yafuuka nga district yaffe bakukima nga munene Sudaani waliwo mutuuseemu bakukima okuva ku boda ennimu ne paka Juba kulinga kuva ku boda ya Uganda paka ku boda ya Uganda olaba bakima bali eri wala mu mitaala ate kati wano bavuga n'emmotoka ne pikipiki kakati munnaaye omukyala ng'ateekawo embeera kati abasirikale bwe bagenda okuta Hajji n'ateekamu embeera ey'okujjansi n'ateekamu embeera y'okwagala okulabisa nti abasirikale balidde enguzi bagenda kuta Hajji n'aleekaanaleekaana awo neyeevulunga mu ttaka bagambye ebintu bingi bye neewunza n'okulinda agambye Hajji sindika emboozi waliwo n'abalala ababaddewo baganda ba Hajji kuba tubadde tumukyekingako ne baganda bahina nga bonna bakijuliza naye omukazi n'akola katemba mungi kati abasirikale n'abalabisa nti balidde enguzi kati before that kuba ne Hajji yaŋŋambye waliwo abasajja abaamukubiranga amasimu before yali YouTube oba TikTok ng'amugamba bampadde omusango guguli wano simanya wakwata omwana tugenda gwongera osimanya kugutambuza fayiro biki ebyo tugenda kwanika mu mawulire Hajji n'amugamba ola mba munne byemukola mu bikole naye nze sina kyemmanyi sina musango Katonda ajja kunnwanirira okitegeera kati abasirikale balaba nga kibasuseeko Hajji bamuforwardinga mugamba ekyo statement gy'okoze eraga nti yasooka kwagala mmulabisa mu mawulire Hajji n'agamba mukole kye mwagala kati abasirikale balaba nga omukazi abataddeko nnyo embeera empitirivu bamusindika ennateete kuba kati ye batwala ekifo kyawe bamusindika ennateete mu kumusindika n'ennateete yamalawo ennaku zaali 5 era ne balaba nga kyekimu fayiro tegatta erimu bingi nabo ne baagala omuwa bondi afulume fayiro bagiddemu baginoonyereze omukazi ne yeekalakaasa era ne yeekalakaasa n'akandaga nayagala okwekasa okuva ku kalina y'ennateete awo kuba yo kalina polisi y'ennateete awo manyiwo baatusibirawo okwo kati abasirikale bakwata mukwati ng'ayagala kwetta yagala kwetta yagetinga so emotional naye nga kintu akivuga
na busungu. Yes. Kati ng'omuntu wajjawe nateete kuba abantu baaliwo bano banze kulapa musango gwange ebiki n'abazolaba ku basibe kati balaba embeera eriwo omukazi alabisa abasirikale nti bali banguzi. Omusajja yakwata omwana omusango gwamutaddeko munene gwamulumiriza ate balaga nti baagala kumuta omukazi nga buli omuntu ozamukwatibwa ekisa. Kati bano bo kye bakola ne bagamba naye mumanyi omwami ono tumuzeeyo ekajjansi naffe tetujja musobola gyavudde kwana amazeewo ennaku 5 ziba zimenya amateeka olwedde ng'oludde yamaze odde okugenda mu mawulire omukyala ayiseyise mu bannamawulire ababukedde abayiseemu nga bamuvuga Hajji yaŋŋambye bamuteeka mu kabangali wansi gye bamuteeka wansi mu kabangali gye basonsoka emirambo nga bamuvuga bamuzaayo ekajjansi ng'emmotoka etuuka ekajjansi ng'epaakinga kati nga n'omukazi ate kwali ajjiddeko akakasa atekewo embeera ddala akakase mission egguka kati watuuka awo emmotoka yayimirira wabweru yo tebamugyamu Hajji atuzeeyo ekajjansi tebamugyamu bamuleka mu mmotoka eyo wansi nga gyebase nga no gye batereka abafunye accident biki bikya bonna nga bayingira boogera n'omukazi waali kati ye ali yawulira naye nga awulira oluvuvumo luli awo nga bamugamba tumutwale nga bagamba tumutwale tugizime tumutwale yekyawulira eri gyali eno wansi gyali mundaki tumutwale nga bavuga emmotoka bagitwala paka Kitende ku kooti amangu ago kati agenda okubagenda omufulumya ng'ayingira mu kooti nga n'omukazi naye yatuuse dda waali ku kido kati nga bagamba baali tebamukkiriza kutuuka eno mu ddooko Hajji nga bamutadde eno kati balina ne bamaze okujjayo batwala mu baasi balinye babatwale mu kkomera gye balina olago bakigo bawa kati nga noono bagamba kuba kwaliko abasirikale abagiddeko nga Hajati abagamba noono bamutwalireko Hajati kati yalagira n'abasirikale bazze nabo tekinafuya poliisi poliisi mulimu abakozesebwa ne mubaamu era abatuufu kyo sijja kirumamu Hajati awambye kati nanyini Hajati awambye alina bazze nabo bagamba mumutwale kati ono bagamba mumutwale bano abasirikale ba prison bagaana bagamba afe tetwala musibe atalina fayiro ye eriwa omulamuzi amusindise amurimandinze tesobola mutwala nga talina fayiro agamba bamutwale ekigo oba mukomera lyonna nga ne fayiro teriiwo n'omulamuzi tannamufeesinga abakazi bazibeera bannaye wofuna obudde singa maazi amudduke mulimu abantu balamu todibya abaana bange babuwala beetereze kati bavayo balwanirira ensonga eno kati bwe basosa okujja nga ate balaga bali ku sayidi ya Hajati sindika emboozi kakati ekyo bakibalemesa baasa esimbula egenda tetutwala musibe kuba kati sisimu y'amateeka yatereeramukko yesu waliwo ebirumira ne biyitayitamu awo naye kati mukanonda nongedde okulaba nti sisimu yali just clear naye ng'omukazi alina abapika ekintu ekyo baagala okusiba Hajji nga baagala okusiba Hajji ebyekijega okitegeera kati bakuba amasimu bamuzaayo mukana akayumba k'emabega nga gye babasookeza eyo bagamba asooka abeere wano kale baleete fayiro bakuba esimu fayiro yagira na ku booda fayiro atuuka ku kooti nga ne fayiro teriiwo nga n'abamulese tebagirina bakuba luvannyuma ennyo nti owaayi muleete fayiro jjukira fayiro bali bagiganye already okugenda mu kooti bagambagolozaki baali bagiganye okugenda mu kooti fayiro eyo bali bagiganye kuba byali tebigattanga bingi ng'ono omusajja kati olaba ebintu ebyo emisango gwonna poliisi yesi esobola okukola okunoonyereza kwayo okitegeera negattagatta statement yo gy'owadde neyo byo neekola fayiro kati yo tegyabba wakanya bwe kyojja omugamba kyewandiika bamala okwata kinga fayiro ne bagisindika ewa setatoni agitunulemu oba eri wathe okugenda mu kooti oba mulimu ebibulamu bagamba muddeyo mutereeze kino eyo process yonna yonna kati okunoonyeza kwa poliisi oluusi kutwala obudde bungiko kati omusajja muba muteekeddwa okumuta okitegeera weera fayiro nga teri ready okitegeera nga teri ready si kubomba mumute obukwakulizo bwa bondi bubaawo okitegeera ojja n'abakweyimirira abagenda okukuba nga security zaawo ng'era bakuwa bondi ani akweyimirira ku poliisi endagamuntu bivaayo byonna ne bakweyimirira ne bakuwa bondi agamba ojja kudda mu nnaku 2 kuba okusinziira ku bwetaavu obubaawo ne speed fayiro ogikwebeddukira nti bayinza ogamba buli lunaku jangu reporting oba lunaku 2 oba lunaku 2 oba lunaku 3 oyitako wano akuba na Uganda baba bondi temuddayo
anti kati waliwo emisango egimu nga era bakuwadde bondi balinga abakutadde nomalamu ani zibatuwa bondi laavu mase naye tetuddanga eyo nemuteesa yabadde akuwaabidde nga tekikwetagisa kudde nga n'omusirikale era mwamugjeemu ga yafande ffe tuwesuutinze kati gino emisango era oba olina okuddayo semanya bankutte no emisango osanga eminene kati nga gino gyolaba gyabanubianiri mulina okusigala nga mweripooti nga treason naye babagana ofuluma eggwanga naye abaana tebava ku ndeege ekyo kirala tokigendamu tuake tugusa ensonga ya Hajji kakati nga bakuba essimu bano baleeta fayiro enfu nga bagireeta bagiwa mulamuzi mulamuzi yali mukyala naye yasomako obusomi katini waati n'agamba mwezira ali nkulimandinze ekigo tagikubyemu nnyo birozo kujekka teyagisomaamu kiri awo kinene nnyo simanyi oba bayogera naye bali kyonna kisimanyi n'asindikibwa ekigo bamuteekayo ennaku z'omwezi nga 11 guno omwezi naye jjukira Hajati wabadde nga ajja asiikula enfuufu ye n'okusiga ensigo ze ez'obulimba n'obukyayi n'okujweteka ebigambo n'okuswazaswaza omwami ono musiigako ekifaananyi ekibi abadde nga tayogera nti omusajja musibe baamukwata abadde nga alaga nti omusajja alya butaala kumbe kati bwe tubalamu leero ng'ennaku z'omwezi we ziba nga ziri 18 aba yakamalayo almost wiiki namba kubanga 11 ali kigo okitegeera kaakati ne mubuuza naye kati Hajji ensonga ezo zonna zonna sooka oddemu ozirambulule bulungi nnyo kyajja kiki okubanga mutuuka kweyembera paka okitegeera naŋŋamba yaŋŋambye nti omukyalo oyo yali yeetaaga sente kati embeera wesajjukira ddala ekiwundu waliwo nyini wekisambire ddala bali yeetaaga sente yali yeewola sente miliyoni 19 n'ekitundu zaaki yali looni ng'ayagala kuzikozesa bibi endowooza ba bizinesi oba ki ng'omukyala wazeewola Hajji yakolanga garanta kati nze nagambye laavumbi si buli wonna Hajji byanyinyonyodde yali mulaavu n'agamba n'omukazi bamukolera byonna ebintu ebifaanana bityo naye ng'era asigala ali mulaavu n'omuntu n'agamba ngenda kusasulirangako ekitundu okisasule kuba abadde n'ennyumba zasolooza n'agamba ekitundu okisasule Hajji yabadde yakagitambuzaako emyezi 8 looni eyo looni sente wezajja bazigabana ne bazikozesa ne Hajji oba omukyala yazikozesanga yekka yazikozesa katono lwalaavu ennyingi tayagala mukyala we kale amenyeke nnyo namugamba ngenda kukusasulirangako ekitundu kati zino sente nazofuna mu bapangisa ogatteko bugasa kati tono looni eyo eggweyo Hajji abadde yakagitambulako emyezi 8 kati lumu aba agenda okutwalayo sente jjukira Hajji yafuna endagamuntu ng'eri mu mannya malala ag'omusiguze oli luutu kazibwe omudikinyi oyo gayo okimanyi nti abadde nga akyadikina nakati adikina kazibwe luutu kati Hajji yabiraba n'asirika okitegeera n'amugamba kati we yali addayo okutwala sente namugamba Hajji ati mpeereza endagamuntu yo n'agimusindikira ku ssimu okitegeera kati naye obanye ennaku z'omubbira bagamba zibaana asindikira Hajji endagamuntu eno eriko luutu kazibwe zuula nakisuyi gwe tutaddeko nti ye muki omudikinyi sindika emboozi kati Hajji bamusindikira endagamuntu amubuuza naye Hajji ati endagamuntu lwaki eri mannya malala kati Hajji ayagala atandikirawo okubaako byabuuza amanyi luli we yagiraba laavu eno naye bannaye basajja bannange sivuma laavu kwanza waliwo ebintu byesisobola nga waliwo ebintu byesisobola nze laavu newonkubira bukubizi mukka totonyumiza bya laavu nze nkole eki yali toyinza kuntemera mukka nanyiga katima kati tontemera mukka toyinza kunfuulira kiri nakyo naye duka wekuba bu wansi w'ekitanda nedda nakulekera bu mu poti laavu nedda nakusalira ebyayi mu kaveera laavu Hajji we yalaba endagamuntu yasirika musajja watu nekimulumira muli ati the first kati bano agisabye ng'agenda mu bbanga okusasula ssente tebereza omukazi okizudde akyayenda akukuta naye yeewoze ne ssente era ozimusasulira muli mwambu mwagalana naye nga n'endagamuntu yakyuka mwagalana kati
agimusaba agenda gikozesa ndoza kulagayo kubanga asasula sente kwezigenda abakaka sente yennyini amubuuza naye Hajati nendaga muntu yatuuka ddiye kudda mu mannya g'ono omusajja ono y'oli nanga kati awe bitabukira ate omukazi n'agwa eddalu namugamba Hajji nze omusajja kati ekizuuse Hajji nze kyaŋŋambye omusajja abadde apangira na mukazi kumuddusa bagende simanya mu Amerika yamugamba simanyi nani empapula za abadde angoberako kuntwala mu Amerika mbunenga yala mbungende nga mukyala we olabo bujega lindako omukyala abadde a processinga kugenda ebweru nga ne bbaawe agambibwa nti bbaawe tamanyi nga tamanyi nga kaziwe omudikinyi kaziwe omunkuseere omuwejjere yadikina emponga byoya nga yamugamba mugenda kutwalanga mukyala wange tolina okubanga mukyala wange kitegeeza n'obufumbo baba babukola ojjukira embaga ya bebe kulu nga yagala okugenda mu Amerika gye yakole yakiyita mu lujja Bobi Wine okagule kuleeteza soda 2 bebe yakola ku mbaga yakola embaga nga ayagala empapula okugenda mu US yagikuba Zuwena naye yali yakiyita mu lujja omudikinyi ayagala twa naye before that embaga eba ligo mu mateeka eba ligo ebekkirizibwa yadde yakiyita mu lujja okuba ku mpapula nga muliwo bana kojjukira mugende mufuna empapula either musolo gende ewa DC n'abagatta yenna alina akkirizibwa okugatta kasita abaawo n'abawa n'empapula obufumbo buba ligo mu mateeka buba bukkirizibwa kati ne wogenda kusaba passport tinze mukyala soda empapula ziriwa nti zezino batugatta DC yatugatta oba Faaza Kibi yatugatta oba Sheikh Semambo yatugatta okitegeera obufumbo buba ligo bukkirizibwa kati omukazi okugamba Hajji mbu simanya luutu kazibwe antwala bweru naye yaŋŋamba mbu ŋŋende nga mukazi we naye ng'omusajja abadde nga dikina kuva mabega newala eriyo bagamba nti stop dikining he kept on dikining yes era nasigala nga naye bakazi mmwe naye mutujoze abakazi mutujoze naye gwe nga tetunatuna tumalirayo mboozi on a serious note osobola otunulya omuntu n'omwanalyzinga ku byayogera ne byakola ono omukazi senses ze zonna ettaano zikola omukyala sinnamulabako face to face nayagadde nsooka enjogereko naye kuba kino ekintu tetukiriiko mbu twagala tuwolereza muntu omu wale twagadde mazima gaveeyo ekifaananyi ekituufu ekisiigibwa kibe nga kituufu kuba tosobola kukola kintu like noyimirira namukubidde ku simu sabo yaganyo zikwata we namunnyonnyodde nti yenze kya bbeeyi Julius Caesar omunkuseere ndowooza yalabadde yalabye akatambi akasoose n'agamba ono yagenda okunziika ng'essimu ajjako nzigye kuba nze neebuuza oyimirira otya mu maaso ga bbaawo n'omugamba nti oyo antwala bweru naye ŋŋenda nga mukyala we like seriously kuba ebyo ebintu tosobola bigoberako nga byanku tosobola bifeekinga era bali botwalira details ziraga nti mwagatte wetwala empapula ku American Embassy kati ate kazibwe luutu y'omu embate be bali batwala omwana ate n'asaba ssente okiraba luutu akolamu ebyo bya ku transport okutwala abantu bweru luutu simanyi kuba kakati wabanga cases ziweze ebbiri nga zonna yasooka kutwala mwana kati abadde atwala ne Hajati amutwala nga mukyala we naye abadde akyalina obufu Hajji yonna binyonna ngamba kati yatuuka n'akiraba nga tewakyali mbeera eraga nti tuli bafumbo n'ayogerako ne baganda be n'abagamba ono omukyala tetukyasoboka n'agendako ne mubaseeka n'ayagala babagattulule n'ayagala babagattulule baali babawoowa babagattulule badde n'ekirala bagita talaka yamutalake waliwo ekintu kyotayogerako bwe tusoma post eyakubwa mu mawulire ga Bukedde ku mbaga okimanyi nalabako omutwe wansi nga bagamba muwala wa minisita nga bagamba Hajati kati ne manenda bagundi nti yalimba n'okulimba Hajji nti yali muwala wa minisita tabangako muwala wa minisita omukazi munkuseere watoyo omukazi omulaba kumanya abakazi ate bazibu nnyo n'obwongo obumu balwawo bukozesa alina baganda be bonna okitegeera babadde bankuseere bawejjere kati nga badibeeyo naye nga abafulira abasajja mu mikwano gya Hajji okitegeera kuba Hajji musajja ali connected alina mikwano gye si kuba connected nti musajja oba mu gavumenti emikwano egirina mu kasente society gy'obeeramu abantu b'obeeramu saako zo batambulira mu status gy'oba nayo
nti mucha gundi Hajji gundi anonya mukazi mulala wa aki namba 2 okitegeera kati Hajati ono alina ebiganda bye waka ngali kurutinga kuba kibayambako namwe family nti ofunye omusajja omugagga kati ne banno bakwate kuba connecting emikwano gya bawe gya batalina bakazi okitegeera era nga afumbiza abaddemu bwa buloka w'abakyalo mu baganda be side ye nga ali kurutinga okuva ku side ye okuva ewawe Busoga baganda be bana basenga abona abalese mu Kampala babayire mu Kampala bafunye omusaado omugayiga sente diriwo nditegeera ndimana kakati kati tebiza kati society ngeyo abasoga mukoba mutya mu kutegeera batya nti omuntu ono family yamwe muri babbi muri bakulupya muri bakumpanya okitegeera ne baganda be nyini abattidde erinnya okitegeera kuba kati tebiza baleta muganda onaafumbirwa mukwano gwa Hajji okitegeera mukwano gwa Hajji musajja mugagga basuubuzi baleetayo emipiira gy'emmotoka kira atuka natunya mukazi we muganda wo ngalaba bamwe muri babbi muri bayayi muri bakumpanya era naye atandika okugamba nti nange oli kinkola kuba bagamba muze gufira kwatazadde mwana oyinza n'okwekanga ngono akaze yakayonka ate bagamba omulya mamba ab'omu n'avumaganya ekika kati ne baganda bonna obattidde erinnya okitegeera obattidde erinnya n'ekifaananyi osize ekifaananyi ekibi kaakati ebyo byonna nga bigenda mu maaso ng'atandika okumuteekako ebisango sange ebyo byolaba Hajji addaddi mu kooti tukuba twesunze kuwulira Hajji angambye tudda mu kooti ng'ennaku z'omwezi 3 guno omwezi ogwamukulukusa bitungotungo ng'ennaku z'omwezi 3 mu kooti ekitende seeno gye tumanye eno ekitende bannaye tugwesunga ekitende kubaffe byatutabudde dda kaakati wano nagambidde omukazi watandika kuba nina ebintu byembadde mbuuza Hajji for clarity nagamba omukyalo oyo atandika okunjwetekako ebyo ebiyagayaga byonna nabigamba akubidde baganda be abagamba omusajja anywa enjaga biki anoonya wagenda kati luutu abadde ndowooza baleeka ddiru ebadde naatira okuyitamu ey'okupasuka bagende mu America kati ngayagala aleke nga Hajji amusibye kuba Hajji ye aŋŋaanyi naye Hajji aleka akyali mulaavu mu njogera yange ne Hajji aleka akyali mulaavu omukazi aleka akyamwagala naye ebikazi ebibi ebirina emitima emibi biba biwooma muganda wange kwekyo abaana b'e Busoga bayidya emiti bamanyi okuloga era wekiba tekyaloga Hajji kiwooma oba tukusetinga okidikine kuba twagala information eri fuulu ekyo kiyinza okumpa akatwa kati twagala neyo side nga bw'oleeta olwa Hajji n'olwa Hajji ati twagala otubulye ku muntu wa wansi ng'omudikinya what comes after kuba Hajji aŋŋambye nze ono omukazi yali ayagala kale ansibemu katini yali nga ntiisatiisa nga ayagala ansibemu katini ntyetyemu ng'amanyi nja kusibwa nga weeks 2 muwe byayagala kuba Hajji amanyi byayagala ziri audio ze mwawulira nga Hajji simanyi agamba jangu tuteese bantadde eno ndi mu bokisa bantadde n'abayaaye anti kyekiro tusuma bannayuganda emitwe nti Hajji waba teyakwata yakwata no Hajji yali amanyi omukazi kyayagala nti byanfuna kuba Hajji abadde azimbira oyo omukyala ennyumba eyo ey'emutundwe yakalina etabadde tennaggwa n'amugamba kati gwe layiko oyagala bintu jangu nze kale nkuwa ebintu byo kati bano ke basalamu nti Hajji nga yeegalira mbu sima jangu tuteese Hajji yali amanyi omukazi kyayagala obeera n'omuntu ng'omanyi ekibalwanya okitegera nsobola okubeera wano nga nwana ne mukyala wange naye nga ffeffeka tumanyi ekitulwanya era nga mwabayinza okweso kati abakazi ensobi gye bakola ate esinga okuba ey'obulabe nti bo tebalowooza nti asobola okukwata omwana n'amukozesa ng'ekyokulwanyisa n'amukwata nga mmawe n'amukasuka kati omukazi kyali mu kukola omwana amukutte nga mmawe gwakasukayo amutire future atira omwana we future okitegeera njettira akatale naye kennyini kuba kati ffe tumwabizza bonna bazabba tubaleese public etandise okukyuka public mu kusooka omukyalo ono yalina sympathy mu bantu ne as per now batandise okugabana bawuddemu audience kati tiimu Hajji ndaba mu comment section ng'egenda esussa okusinza ffe abali mu kakiiko ak'okulondesa neera oyo omunkusere nani other than the Mudikina Neema tugenda osunsula tugenda olaba nga Hajji kati aleebya mu bantu kati Hajji akuba essimu amugamba Hajji ati leka kunswaza bintu bya kisiru jangu kale tuteese kuba alaba yali amuzimbidde ennyumba nga yalamuwaga amaka gawo awo emutundu olaba emutundu emabega wa poliisi waliwo ennyumba eriwo enkadde gye bali babeeramu kati erimu abapangisa okitegeera kati ngeno gyazimba yakalina gye yagala okuwa Hajji ati ng'amaka ge ono Hajji ati apanga kudduka nomusiguze aleke ekizimbe kati awulira abadde ayagala aleke ng'abitunze kati ne bamugamba
oba oyagala nnyumba katukuwe nnyumba Hajji kwe kumuyita nga oyagala nnyumba katukuwe nnyumba kuba babimuleetera bisayininga n'abigaana yakola olukujjukuju nafuna abantu awo nayita simanya bachairman bajje basayininge nangamba Hajji mukati sayininga mbu ntunzizza Hajji kwe kubigaana kakati amugamba jangu tuteese bino ebintu tubimalenga ffe kuba ffe tumanya akabasa tumanye ekitulwanya nze naawe negwo ntaddeko ekintu ekibi kati ate nga Hajji aŋŋamba bano ababimukozesa Kazibwe Luutu ne Kalyango Yusufu yali family friend be balwana Hajji omunkusere Luutu kyokka ate omukazi era bamudikina nakati badikina Luutu ne Kazibwe bombi badikina jukira ono yasooka okumanya omukazi Kalyango yasooka okumanya omukazi naleeta Luutu okitegeera Kazibwe tuli misango badikina funa ojja wamanya gadikina omuntu afaanana okwagala musibe n'oluko n'osimba okimanyi ali munda nedda ate ombuziza gyafunira amaanyi akimanyi oli ali munda ate kati amaanyi abato lwaki abatagafuna gw'owulira otya omuntu nti ye buli gw'ajava aleka asiikuddeyo enfuufu n'osigala nga okyawanga omuyini odikine anti kati olaba mu nsi muno tulimu abantu abategeera n'abatategeera okitegeera oli alowooza nti kati ono wavaawo buli kimu kitereera naye waliwo abantu ababeerawo nga bo they are fools, they are idiots oba kye bayita blood fool oba otegeeza ki akabulada ako blood fool agamba bulada okategeera guba musaayi ng'obusiru bumuli mu musaayi omukazi alina history efaananako omukazi alina history efaananako bwetyo oli mumukaka kale naye kuba kale kumukoze kumusendasenda kuba Hajji ye mu bigambo bye agamba Hajati ye bali bamukozesa ereza Hajji alina essuubi nti ono Hajati asobola otereera Hajati nze kyemulabyeko Hajji bambi ate bulwadde bunene nnyo aliyo buzesti n'omukazi alinga akyamwagala eri omusango gwe bayita blackmailing Hajji bwakeera ku makya n'awangula omusango sisuubira wakati omuntu ono akononedde eri anti kituufu kati ye Hajji aŋŋambye omukazi yali alowooza bajja kale kunsibamu emyezi ng'ebiri bante okitegeera anyenyenyenye enveeko byenvaako okitegeera yalaga omukazi ekigenderwa kye si kinene nnyo naye mugambye Hajji zuukuka otandise owabya nedda mugambye Hajji zuukuka lwaki omuzuukusa kyayogedde ndabye nga tekikola omukazi balimbo bali be bamuliko kuba bo banyo omusango obuzito bwago Luutu kuba Hajji aŋŋambye eno abasajja abaliyo abasinga ono Kazibwe ne Luutu obbawula Luutu tekakaako omudikinyi tubeere Luutu omudikinyi ne Kalyango Yusufu omukwasi w'ensawo omujjajjaasi kaddeyideyi kati mbu bavuga kuba bo omusango bagumanyi kuba Hajji aŋŋambye nti eno abasajja abasinga okubaayo balimu 225 naye abantu nga 112 abasajja abalimu bonna ekigo abasinga bali ku musango gwa defilement kuba oli agukussaako nga kimanyi kisobola n'okumala emyaka 10 ng'oli eyo teri aguwuliza teri akulondoola oba tolina mukisa gwaffe bawejjere kujja kulondoola ebyaddala ne famire ye obanga bakikoze ekukyawa ne famire ekukyawa kati balibo bakimanyi nti Hajji omusango gujja muteekayo ebbanga ddene katono ye asigala diki n'omukazi we nga yeeyagala ne kati awo okyogera bwotyo ogamba nti kino omukyalo ono okujja mu mawulire ng'amaze oteekayo Hajji tekiyambye ate Hajji kuba mututte obudde onoonyereza ne mutuleetera amazima yes kituufu kiyambye Hajji tawunzika ng'asiko alinze muge Hajji aŋŋambye ng'ayagala n'amaziga gamuyitamu n'aŋŋamba nze neewaddeyo bantwale bankebere wemba neebaka bakebere bakoleko tests ziba zikyaliko Hajji taddangamu kukeesa mpiki n'abalala anti kati ogamba nti omwana bamukwata bakebere bamazzi mwegali kale ayinza okuba bali takimanyi nti oba kiba tekikyakola naye amanyi kikola munzijukiza kino ekivuga kiviza vibes ekyagamba akatambi mukageme mukatwale ku DNA mubone oba ninze oba ni John Black okitegeera Hajji agambye yeewaddeyo bagende ku musaayi babakebere bamugyeko test samples ye ali free none omwana yavunda nga bebagambe ntakanaawe omukazi nkugambye yakwasiza kaadi ye akutta omwana amukutte ng'ekyokulwanyisa mawe akasukira ejjinja naye nga lya mwana gwakozesa tusuubira ki nadamu abantu abalabira ewala fayiro eno girimu nnyo ssebo tusuubira ki ku ennaku z'omwezi 31 tuve wano anti mulamuzi yeino judiciary yeino okusala amazima musango guno kati ffe ngaffe abantu tukoze ogwaffe tuzuukusizza ensi abantu tuba tunuza mu saidi endala gye babadde tebabalaze
okitegeera timu Hajji tubene suubi wa timu Hajati tubene suubi timu Hajji ebene suubi timu Hajji tayinaawo yadde tesobola yadde okutuuka mu center abantu bagamba mbwerewo sente mutandise owe sente tasingwa owe sente Hajji si bya sente Hajji tagabanga yadde 10 abasirikale bonna omusango gubaddenga nga fayire nawe takuwanga yadde tampanga yadde olwataano walimu ebintu byotasobola bintu biri mu kitangala naawe obiraba n'abasajja we bali aboogerwako okitegeera kati sente baba bewetaga kuwa sente okulaba amazima abasajja we bali aboogerwako ebintu birikkiriye omusajja yagendako babagatulule ne batwala empapula ku supreme mufuti simayo kugundi ku supreme council babagatulule webiri okitegeera omukazi alese baburoka bagule ekizimbe ky'omusajja naleeta ne bachairman bavuddeyo ne bawa obujulizi ba defense kyo omukazi azenga ali ku kipayo ayala kutunda ayagala kati Hajji namugamba nze kanku eno ennyumba gyenzimba yiyo buli omwe akimanyi ennyumba yiyo mwogenda okubeera eyakalina gyabadde azimba eyo gye bakoleza ya 99 yiyo oba ogyagala kanjikuwe kati ate onagisulamu ng'eri mu kifulukwa kale beera mwene erimu abapangisa oba oyagala sente solooze erimu ko mulimu abapangisa naye enkadde eriwo nagamba mumpe entunze munkolere endagano ya ntunze kyonguzizza ompe ne sente miliyoni 2 nkuserenga azito wakasente uyo mukazi saitwani yennyini Allah kye yakola Hajji omukazi saitwani Hajji asobya ki Allah okumukuba omuggo ganda wange bino ebyensi abasajja tatutomera kati kikazi nzenga ekiba kiwooma kyeto okive onewo kigoba kigenda we kidda kuba ebyo byonna we kigenda okikuteerako emisango gy'obutujju we bakusiba simanya gwe wattaka weesi okitegeera we bakugjeyo woovaayo wokirekawo lwaki tosibula nova wano kubanda obusungu gwe butulwano buli obusungu nina bungi kuba buli wentunulira kati abakazi nze nakyalina abakazi ogwe navudde ku bakazi tuleta akuma akakebera abadikinyi oba tonnawezadde n'essaawa ate ndikinyeewa nze nga sidikina olaka n'ekigo osose dikina okuvaayo kati nandidike mbadde nkuneredde okunyumiza ndumpe kati ntuukaawo banaye ebintu by'owenzi obanga asika eddamba afazali ojja n'omufu njagala ebyo ntuuse wali mutuukira kati waliwo buyigo kati ntuuka mbagamba njala kusooka kufuuyisa omusulo gunnuma kabiya kano kakusaafusa nanyoddemu kabiya kati ne bagamba obuyigo buli wali kati obuyigo buli ku department y'abasiba abakyala waliwo ekikomera ekikomera ekya nekya butimba buno obutimba kati akayigo kali awo kati nze maze okufuuka jjuka eri waba wakyafu wawunya kati oba teweetaaga kwambalireyo eyo ogwomuka gukuyingire ogusaanikire mu mpale okunkumudde kati okusiba empale okuba ekikalu ky'obulungi oli musajja wa busuuti ni musajja wa masuuti kati nga sisobola kwesaanikira munda omuka ngusaanikire munda kati nfuluma wabweru akatoyi mukayiga akonfuluma wabweru empale ngisiba kati kumbe neraidde abasibe bafulumye bali wali bali kabalaza bangi we bati abakyala bonna nga bantunuulidde bonna bali wali bwazizza mu sepiki nze nga sitegedde kati ngenza okumaliza jukito tunulidde okuba ekikalu eno oliwo oti ngenza okuzza amaaso banaye nga bonna bagantaddeko naye nga bonna ensaalo ebakutte agamba nti bakale mbalagireko bwerere nga vijje jingo ngamba mukama nsaasire nkoze ekikyamu nkoze ensobi ositudde amaddu abendiyo basitudde era leero mukono gulina okukaaba sibula oba olina akaboozi akalala sirina kaboozi kalala sibula tuve wano tulina naye ng'ennaku z'omwezi 3 Hajji aleetebwa mu kkooti ey'ekitende abasobola okubaawo musobola okubaawo tukkiriza nga tuli bangi musobola okubaawo babangawo ku kkooti baze munaba muyitiridde ne basobola okurestrictingako abamu nagamba mukomeri wekityo kale basibule abalabi baffe aba xpotv wano yensibuko y'amazima nga bwe twabagamba bitandikira wano ffe twasooka okubotola ebituli bya Hajati era mwekuumire wano wokka mbasibudde osigadde gwani Kyabeeyi Julius Caesar atuma amanya gabaki aliwo omunkuseere omudiki omaawo basebo ne banyabo bwete bwe tukoze olunaku lwaleero sitole eno abagitandise tubadde tulina ogikuwa mu buli mbeera koza abadde yakavaayo enkuba n'etandika ate nga tetwagala esuule tugitandise enkuba etonnya nga twagala mwe ba tiimu Hajji ne tiimu Hajati obeere woosinziira okuwoggana oba okuwogera ng'olina proof
kati kyogenda okukola subscribe nga tugenda kudda ono agende wa Hajji wayagalira ku nnaku ezolambula tebamuziyiza so buli kibuuzo kyo kyoyagala okubuuza Hajji direct kiteekewo omunkuseera akisitule abitwalire Hajji Hajji atwanukule mumubuuze Hajji kino omanya koti y'abantu yesooka otuula then y'abajjaji ezinejja so gwe teeka mu comment section nze ngenda biwa omunkuseere abitwalire Hajji abituddemu omunkuseera abize nga lwaki Namugereka Ddunda takunkumira akkiriza nkujjukize nti tulina abaddewo ddi Masala balina nkulabye mu bitaalaawo ground floor osobola ogendayo n'ofuna oluwombo from emitwalo egi paka olusaniya olw'enkoko piraawo n'ebintu birala bingi osobola obifuna waddewo ddi osobola ogenda n'onywawo ka chai breakfast lunch ne supper bakola 24/7 ate bakola ne deliverance osobola obbakubirako embeera netambula bulungi nze omwana Soda be yakutte kamera tuli ku Ubuntu bye. xpotv to the world.